waliwo abantu bebekengera mu State House zonna Nakasero n'Entebbe olw'amawulire gano agafuluma. Buli munnamwe gwe mugenda obutaddamu kulabako nga babagamba nti yagenze ku koosi, yagenze kusoma, agenda kuttibwa. Abali mu State House bwe mutayanguwa kwekolera ku basajja abo abatono, bo bagenda bakolako. Mbabuuliridde wano bagambye this is too much, we can't move on with the government in such a critical time. Ne bagamba wateekwa okuvawo. Bo tebafuddeeyo oba bagenda kuba bakubye miss oba bagenda kuba bakubye kiki. Waliwo abantu abeetoolodde Museveni, abasemberedde Museveni nga mugenda kufa, ate njagala mufe. Ati mwe temulina magezi kubanga ne bw'anaabajjawo amawulire tasobola kugasiba, ye yennyini ye problem. Naye njagala mufe kubanga mmwe mukwatiridde ekizibu ekyo. Naye muleke ennyumba ya sitaani ekwata omuliro, ennyumba ya sitaani, nyumba ya sitaani ekwata omuliro. Bagenda bisalako emitwe. Bwe muwulira nga babagambye nolaba nga munne yali akola mu department bweti mbu yagenda kusoma, muganda wange teyagenda kusoma, yagenze abuuza naye mulowoozaani oba muyina empalana ku mirimu nga bamensioninga erinnya lyo nti gundi, oba ne limala litambula emirundi 3 nga lidda owedde, oba oli mu ffumbiro, oba oli mu compound oyera, oba oli dereva, oba oli bodyguard, oba oli kadeyideyi, oba oli tibaga, ani tigalo tiboy, oba oli messenger, oba oli ani gwamanyi. Waliwo abagenda okufa, waliwo abagenda okufa, waliwo abagenda okufa, waliwo abagenda okufa. Ate njagala mufe kubanga tabakuba Katonda. Mwe mutuulidde ekizibu ekyo kubeera ne bwanaabatta, era tujja kujja wano tubyogere. Museveni ali wali awaali banne Amini ne Bote. Oyo ye Museveni bw'omukolera ofa ne bw'otamukolera ofa. Aba SFC abakola mu State House bali ku bunkenke kati bali mu kusattira. Tebamanya ani aluwona ani alugenderamu. Balowooza nti okuwola mu State House bamazeeyo, kumba omuntu gwe bakolera tebamutegeera kkala z'entuufu yaani. Ono amaliridde okutta abaana ba banne nga bwazenga kikola ku bannayuganda abalala, kubanga tukimanyi bulungi nti ye talumirirwa munnayuganda n'omu olw'ensonga y'okuba nti ye si munnayuganda. Takolerera bannayuganda, ye akolerera lubuto lwe na famire ye. Kati bw'atyo asayininze okutta abaana b'abandi abakola mu State House. Agamba nti be bafulumya ebyama bye ne babyanika, naye nga weebuuze nti bw'abanga agenda okuteesa meetings babeeramu bonna azitulamu n'abaana abo abakola mu State House, ayita bekikwatako be boogera ensonga zaabwe. Kasita zifuluma omusango we yaguteeka ku bakola nabo mu State House. Si buli ekigenda okuteesebwa nti bakiteesezaawo nga buli omu awulira akola mu State House. Naye ssebo yafunvubidde akulaga nti talina kisa ku mwana wa muntu. Ekisa kirina ku baana be baazaala, mpozi n'ab'eŋŋanda ze. Kati abakolagana naye olwaleero mukole nga mukimanyi. Bw'omukolera ofa, ne bw'otamukolera ofa. Tulina obujulizi. Waliwo munnaffe wano, omulabi waffe wa Lulango wano, mukyala we yasumulukuse, yazadde omwana muwala. Eggulo twagenze okujjalo, twabadde ku bunkenke. Ekimpeesa buno obujulizi, omulenzi ali wano mu diaspora, naye abadde nga ngoberera buli kyenjogera, naddala ku nsonga z'okuzaala mu malwaliro biki, n'abuulira omukyala. Ogenda mu ddwaliro naye tokola bwoti. Omukyala yagenze mu ddwaliro, olwatuuse bw'ati ne bamukebera, yabadde atandise okudischarginga, n'akola ki?
ne bamukebera ne bamugamba omwana ateredde bulungi omutwe guli mu position tofaayo essaawa yonna ogirawo oti dokita omulala olwazze dokita yo olwamukebere n'amugamba sooka okwate buno obuweke n'amuwa obuweke n'amwongera obuweke olubuto ne lwesiba ne bamugamba kati kukusala kamu abiri nga nabagamba obwo obuweke temubumira omulenzi yayombyeko naye ngaobuweke bamaze okubumira n'atwala emisana gonna nga tannabazaala gwe babadde bagamba nti yange ogende wali omwana wuunaagize n'amalako emisana gonna nga tannaba omwana n'ankuleesu n'agamba pasita saba omukazi yasooka azaale ne mubuuza byo biri bitya kati nno okumanya oyo omwana yabadde alina katonda bamusaba esente nga tazirina yali yamuwaza nomo delivery kakati yabadde nga bamugamba kati kulongoosa n'ababuuza tebikyuse bitya nti n'agamba mukama nze nfudde sinaamu yadde 10 omuntu n'amuwa tipu wanusuza wano 10 kekakadde kati nagwe nagamba pasita mbadde nyina ekizibu nti ng'omukazi bansaba sente z'omulongoosa omwana yesibye nga sinaamu yadde 10 naye mukama sente azimpadde naye njagala osaba omukazi asindika omwana nemugamba gwe musajja gweva mu muzannyo sente bw'aba azikuwadde teekayo sente balongoosa omukazi nti sooka osabe yasindike nemubuuza byo bibadde bitya nti bamuwadde obuweke nemugamba kati sindika sente omusawo alongoose mukama awonye ate mukama azikuwadde namubuuza olowooza mukama akuwadde zaaki akuwadde zaaki teekayo sente omukazi bamulongoose era omukazi bamulongooseza bulungi n'awona bulungi bisigadde tugenda bikwasaganya naye kyavudde ku buweke buli bwe nayogerako agambe bannange pasita ebintu byoyogera amazima gennyini bituufu obwo obujulizi mbubawadde so wano ku ASPC Muwire we are bouncing a baby girl. Now waliwo ekintu kyendi mu kugoberera, waliwo ekibinja ky'amagye ekiri ku booda ku Lake Victoria, ku kikono kya Lake Victoria ku side ya Uganda ne Kenya. Bali mu magye ga uniform ya Kenya naye si banna Kenya. So tukigoberera liiso ku liiso. Waliwo ddiiro eri wakati wa Ruto ne Museveni. Waliwo amagye ge batadde awo, tugenda kigoberera bulungi, nja kukibaleetera. Njagala Museveni akimanye nti n'ekyo tukitegedde. Tebamanyi Luswayiri, tebamanyi, naye ate bali mu uniform ya Kenya, naye balabika bayingira Uganda. Waliwo ekintu ekirawo kye tuli mu kutambulirako, nja babuulira ebitundu katumale okukyetegereza bulungi, naye ekyo kyo mukimanye nti kati ate Mpoma satellite eri mu Kenya eri mu kwetegereza ebintu ebiri awo. Tujja bibabuulira enkya oba olunaku olulala lwonna. Secretariat ze nabawadde eggulu okwabadde ye Somalia, okwabadde ye ekkubo lya His Excellency, okwokya ekitebe kya NUP, mugenda kulira biki byereese wano. Eyo nayo nvuddeyo. Ulira, waliwo abantu bebeekengera mu State House zonna, Nakasero n'Entebe, olw'amawulire gano agafuluma. Buli munnamwe gwe mugenda obutaddamu kulabako nga babagamba nti yagenze ku koosi, yagenze kusoma, agenda kuttibwa. Abali mu State House bwe mutayanguwa kwekolera ku basajja abo abatono, bo bagenda bakolako. Mbabuuliridde wano, bagambye this is too much, we can't move on with the government in such a critical time. Ne bagamba wateekwa okuvawo. Bo tebafuddeeyo, oba bagenda kuba bakubye miss, oba bagenda kuba bakubye kiki. Waliwo abantu abeetoolodde Museveni, abasemberedde Museveni, nga mugenda kufa, ate njagala mufe.
ati mutemwina magezi kubanga ne bwana abajjawo amawulire tasobola kugasiba yeye nyini ye problem naye njagala mufe kubanga mwe mukwatiridde ekizibu ekyo naye muleke ennyumba ya sitaani ekwata omuliro ennyumba ya sitaani ekwata omuliro bagenda bisalako emitwe bwe muwulira nga babagambye mbu nolabanga munne yali akola mu department bweti mbu yagenda kusoma muganda wange teyagenda kusoma yagenza abuuza naye mulowoozaani oba muyina empalana ku mirimu nga bamensioninga erinnya lyo nti gundi oba ne limala litambula emirundi 3 nga lidda owedde oba oli mu ffumbiro oba oli mu compound oyera oba oli dereva oba oli bodyguard oba oli kadeyideyi oba oli tibaga ani tigalo tiboy oba oli messenger oba oli ani gwamanyi waliwo abagenda okufa ate njagala mufe kubanga tabakuba Katonda mwe mutuulidde ekizibu ekyo kubeera ne bwana abatta era tujja kujja wano tubyogere Museveni ali wali awaali banne Amini ne bote ate njagala obasaleko emitwe is watching neyo nayo nvuddeyo minisitule y'ebigwa tebiraze disaster simanya and preparedness simanyi disaster preparedness wulira kiki bagenda okukola aba disaster ekintu ekiri mu balaalo mu banyarwanda eri waggulu mu Northern Uganda abakyoli kye batandise okwerwanako nga neeno ebitundu ebira tebinnalwana naye nga byogera kuba kati kivuddeyo nekidda kungulu mwongere okukinyweza akaliro bakawulira naye muwulire ekiddako ab'embeera y'obudde n'abadisaster preparedness balina ebitundu disitulikitisi ze bagenda okuwooninga babagambe enkuba egenda okutonnya ennyo waliwo okubumbulukako ettaka okusuubirwa bwewati muveewo mugende bagenda batwala mu Far West Nile nga bagamba mbwe ebitundu byammwe bye bigenda kubumbulukuka ettaka muveewo bwe mumala okuvaawo bagenda kuteekayo abalaalo nsirise anti propaganda teekawo abiri yani oyo wa disaster preparedness yani Hilary Oneke bamuyitaani oyo omusajja ebigakaniya Oneke ndowooza agenda kujja ayogera olwo oluzungu olwo olwa 10,000 olwo abanyonyolenga ettaka bwe ligenda okubumbulukuka that soil is going to bumbulukuka please vacate from this what piece of land of the region go to the another region temukkiriza bagenda kuwa ebibanja byamwe bagenda biwa abalaalo na buli awali gold awali minerals ze baagala okusima bagenda kukozesa ekyo mbwe ettaka ligenda kubumbulukuka eyo sivudde eyo olowooza kuba nnyina ebingoba bwe muvaawo bagenda kuwaawo abalaalo weekend eno mugenda kulaba ekiwandiiko ekigenda okuva mu Ministry of Health bakiyisizza olwaleero Museveni abalagidde olwaleero luusa akyenge neddayo naatwine
ku weekend bagenda babreakingira eggulire eritaliiko kakwakulizo. Mbuno mu Uganda mulimu Ebola ne kolera. Museveni abagambe ba breaking kati mit Mubende Kyotera Bushia Mbale n'ebitundu ebiriraanye ne Uganda yonna ekiwandiiko bakimaliriza leero bagenda kibreakinga mu mawulire ga weekend. Waliwo abaali bamanyisaaga olunaku lwe nava ebuwama ajjirana ku booda egwolaba sirikeeki muntu gw'otokyabuuza uleese ku kyate kati oyaniriza nga bwaniriza kuba nkozesa nnyo nze nkozesa mission aborted. Jalirusa achange bwoba oli mukazi ku weekend jangu breaking Ebola nkukyesiriddayo kwogerako abantu bakakase nti nnimba jangu breaking Ebola mukazi gwenkuveeko nti ate gwe ekirego kyakuleega nekikumalamu n'amagezi. Omanyi oyogera oluzungu olwo kalina oluzungu quarantine bane kayogera ekigambo quarantine edda ffe twakiyitanga quarantine maama akiyita quarantine kalina olwo olulimi olwo olusawosawo olwo katutiisatiisa n'oluzungu nnyini naye kabi katemu guddayo naatwine gwo tegumanyi luzungu gulinga nze gubeereyo nga gwekwese tegwasoma gwagwa ebigezo Diana atwine obi wa gundi obi wa nakagwa mama nakagwa owe UK mama nakagwa oyo mama nakagwa oyo Christian si obiwe bamwita obi bamwita nze sasoma obiwe yagwe ebigezo dote lwogera dote lujja mu kamera baleeta kano kakazi katwa akamanya oluzungu ne kaleka kwogera oluzungu olukambwe n'olowooza ebyo babalimba babiteeseza lwaleero luno leero bagenda ku breakinga kolera ne Ebola mission aborted. Banne bantu mwe njagala mubireete mbatye siriddamu boogerako. Mamwita obi temusobola kuba mwembi. Nange ŋŋaanye nze ngendedde ku byemmanyi nange. Security nzimaze.